Timwebala booluganda mwansabira okuzaala omwana ne kuba Ssekawere ne mundaba anange omwenzitooke nojja eno naye nkulunguta n'amaanyi gambula Katonda y'amanyi bannange omuggo gwankubye teryali gukubwa munsaasira okuzaala hitira anti abamulabako bagambye butalina we yamulese n'amaaso era taba muzeeyise mpasi balimba badowe wange mukulu omuggo naye yankumye n'aŋŋamba Itongwa wange nti omuggo guleke togukwata kimuyitanga abagezi abalengera nga Katonda by'abatadde okumbi bibalemye ane Namatimba abala mu bitundu ebirala era nga kissa omukka ogw'obulamu n'ekiva mu kyo ne kifuuka ekisaanyi nga kifuuka n'ekiwojjolo oluvannyuma kyavudde asaba okubissa mu nkuba noonyereza amakulu gaabyo nga bawa agasengekeddwa bannaddiini balekerawo balimbalimba talimu akakonkona ngumajja kunoga ambalage engeri gye tukyusa obuufu liza okulanga obugugu buli bazza ate nawe mboggolera ab'effujjo Katonda kakuteekako obwebindu kyekiseera mukomye ebintu ebyo Yesu n'atemwatemwa n'agabanwa ane Muhammadi naye bamunyeenya ebitabo bye basoma bamusudde olw'okulengera ebisingiridde obungi so ng'enkomerera abali ku nsi etwereeza babamanyi kiseera kyayo bulungi n'abaliswala gye bali abeeraguza tegw'enkumi ebbiri gusanga esonze ate nga n'abagita ennyo gubasanze olwagasanga agabatiisa okuwoza agasengekedda yenze Yekolera Itongwa olwo mbeera ntuuse mugamba mutya baganda bange ne bannyinaze kansuubire nti embeera ebatwala malidaadi saana nange gye ndi mpolampola bwakedde bannange muzeidundo Mukama Katonda yabukeezessa nga tukyali balamu otherwise muli mutya Kansiime Binzika Mambo Mutebi Nabimanya Nandongo Ow'Enkima Johnson Honorable Mwami Morris Elizabeth Anderson Kansiime Binzika Frank n'abalala bangi ane tunnatandika wano wembadde nsabira buli omu nti nyiga kasheya batoni nabaga nti gerumba enkyukakyuka eno gye tuli mugezaako okugikonzibya tukulageko buli agezaako kukonzibya enkyukakyuka eno munnange nga tukulagako buno obuvumo obuvubuka bwamusindika olw'okuba nalaalise munayenze oli ne bwaga nti oli mutono nnyo ate nze atali nte nti ogenda kundyamu kiro nkusala nti ogenda kundyamu kiro nedda gwerumba enkyukakyuka eno nze nfulumye Bwiino sharinga video nono Bwiino mmute buli omu nyiga share button ogwange gwakunamya bampembe n'ababayambako ogugo gwakunnyambako kutambuza video serwanga muganda wange ambuuziza naye lwaki munavuya abantu ffe tunavuya abantu ssekinnoomu naye gwe buli woonafuya eggwanga abantu b'oyogerako banafuya ggwanga ate teri abanafuya Nelson Wine kyekiriwo teri kuffe abanafuya walaikum salam Joweeriya ebikolwa byabwe ebikolobero byabwe byebibanafuya golowooza ye musumba omu yekka golowooza omusumba w'oku Kanani ye musumba yekka mu Uganda gwe wali owuliddeko nga tulumba b'Abassennyonga wali owuliddeko nga tulumba b'Akakande wali owuliddeko nga tulumba b'Asserwadda golowooza ye musumba yekka golowooza ye musumba yekka gweoyinza okulowooza lwaki munafuya abasumba ye musumba yekka ye waba musumba lwaki ali ebisiyaga oba lwaki atulumba oza okubeera n'emize gyo waliwo abasumba betumanyi abalina emize gyabwe
waliwo abasumba balina emizeja but as long as totukuteeko naffere tukukwalako tubale tulina kye tukwagaza ffe tusirikira bingi nagamba ebiseera ebisinga asula mu nnyumba ey'endabirwamu towakulanga entalo z'amayinja omulimu gw'omuzadde protectinga mwana we ate time etuuka nga n'omulimu gw'omwana protectinga muzadde we. Omuganda agamba anakujja emize agenda nnyoko ng'owulira oba kitaawo. Mwene musuubira nti omuntu agenda kufuula ekkanisa ye akadaala k'ebyobufuzi ffe tusirike awuddise abantu ffe tusirike ng'ewali ekigambo maama Biikira Mariya ateekawo Janaati Museveni, ewali ekigambo Yesu ateekewo Muhoozi, ewali ekigambo Yosefu ateekewo Museveni ng'abantu tukutunuulidde butunuulizi ng'obawuddiisa. Teri agenda kuddamu kuwuddiisa bantu nga tukutunuulidde. Osobola obbawuddiisa kuli zirindiga zo naye ate togenda kubawuddiisa ng'omanyira His Excellency Bobi Wine nkugambye omugaso gw'omuzadde protectinga mwana we ate time etuuka nga n'omugaso gw'omwana ku protectinga muzadde we. Bw'okwata ku His Excellency Bobi Wine tosuubira okubuukawo nakyo. Kakati Bwiino w'omusumba wa Kanani omusiyazi naye muleese kyekiro omuganda wange Masaba Faustin gintambulizeeko mwana wa taata Sugar Brown ne Johnson yenze Yekolera Itongwa. Pastor Bujingo tukukooyo twevugirako. Tukukooyo twevugirako bulijjo twasiikira ebyama byo. Buli lw'okwata akazindaalo n'otandika okujejembukana. Nsaasira nnyo Abannayuganda be baasuubiza nti okutwala mu nsi ensuubize baba abasuubiza okubatwala mu nsi ensuubize baatuuka dda mu nsi ensuubize simanya bavuga emmotoka teziyitamu masasi basula mu zikalina manyanga babeera ku nnyonyi buli lunaku. Imagine fe ate nno mu nkyukakyuka kaleekaleko tunuulira endiga ze enjavu ng'ekizibu zosolozaamu ssente nno ye Bobi Wine tatusolozaamu tuwagira muwagire naye tunuulira endigazo zosiiba osolozaamu ssente. Tunuulira endigazo zosiiba osolozaamu ssente. Abalina n'envunza mu bigere bakazi battu abatalina na ssente zigula ddagala lya nvunza mu bigere naye nga still obasolozaamu ssente. Tunuulira abantu b'osolozaamu ssente balina kaki gwe oba weepimaapima nabo. Tolabanga gw'oli mu nsi nsuubize bo bali bubi ate nga okama bo. Bobi Wine akama ffe nga gwe bookama abantu abanaku. Tunuulira gy'osula n'abantu we basabira mu katiba ka bulooka mu kirombe kya bulooka era ndi mu kunoonya ssente. Ndi mu kunoonya ssente. Kulabanga mbaleetera obutiba bwa bulooka waakiri obudde bwe bamalambu basabirawo bakubemu bulooka bazitunde bafunemu ekyokulya. Bwe tunuulira emmotoka gy'ovuga otunuulire n'abantu b'okulembera abatalina yadde akagaali. Tunuulira gy'osula otunuulire n'abo abantu gye basula balondooleko gye basula. Olyoka omanye nti ate gwe tolina ky'otugamba oli mukenuzi omubbi. Otambulira mu mmotoka ozikyusanga ssaati naye ng'emmotoka z'okyusanga ssaati mu ssente z'abaana abantu abanaku ennyo. Wabasondesa simanya Pentagon simanya Kananirandi. Basooka ne basonda Kananirandi eyo n'ogigula. Tebakoma kusonda Kananirandi. Kati oli mu kubasondesa mbu bagenda zimba kkanisa okuva 2014 osonda. Ssente ze wasonda mu wazimba ennyumba mw'olira ebisiyaga mw'olimba ensi nti olinamu omukazi. Ero gye wazimba ennamayumba awo nawo ŋŋenda tutuukawo ku Bwiino w'ebisiyaga. Ssente ze baasonda okuzimba Pentagon House mwe wazimba ennyumba mw'olira ebisiyaga awo nawo ŋŋenda kutuukawo. Emyaka kati kigenda mu 10 oli mu kusondesa bantu ssente za Pentagon House wabula ozze katoote. Balasuubiza ensi ensuubize boolredde bali mu nsi nsuubize. Gwe nawe oli mu nsi nsuubize ate ffe fortunately ffe n'enkyukakyuka tetugyagala lwa kugyukoloota wabula buli kimu tukirabako era tewali kuffa ateeka ssente mu Kyagulanyi Robert Ssentamu. Wabula ate gwe endigazo ziri bubi nnyo mpuunyuunyi naye ng'ate ozisolozaamu ssente.
endigazo nsobola ziyitanga abantu abakwata ttambeko yaabwe ey'amazzi ne bayiwa ku nnyanja oba ne bakwata obutaka bwabwe obutono ne bayiwa ku kiswa. Naye akasajja akadaala kaako oba kacaaki kaako kakafuula akadaala k'ebyobufuzi kabeereko akadaala k'ebyobufuzi nga kapuliikinga kyenkanyi nti naye wano poliisi mwakoze bubi okutta abantu naye bannange wano mwakoze bubi okukola bandi. Naye buli we kakwata akazinda ku Bobi Wine kwe katandikira okuvuma. Buli we kakwata akazinda ku Bobi Wine kwe katandikira okwevuma okwevugira. Bekawana sibanya timu chairman, sibanya timu Muhozi, sibanyanga Museveni, sibanyanga biki, nekatuuka no garange Muhozi ajja ani amuganye. Fatugana ko okujja mu ffumbiro jja n'owulira obutungulu. Obriseni kaya sama omwana ali Kanga, mwabawoza Muhozi tasobola kukulembera omwana ali Kongo. Gwe kyogamba bano abaasuubulanga ebiteeteeyi Zaire nabo bafuuke ba president. Waliwo abantu abaasuubulanga ebiteeteeyi Zaire nabo bafuuke ba president nti buli agenda e Kongo asobola okubeera president. Wano bamuzeeyi Kabanda baasuubulanga bitengi awo e Kongo nga baasuubulanga bitengi e Kongo nabo babeere ba president. Okugenda e Kongo si kyekikulu, ekyo tekikufuula president. Otherwise ojja kwesanga nga buli munnayuganda ojja kwesanga ng'ate yalibadde president kuba yagenda e Kongo. Otegeera waliwo n'ono munna FDC gwe baasibira e Kongo emyaka 8 naye abeere president. Otuleetera omutamiivu eyatuukayo obutuusi ng'ayita na Munyonyi yatya n'okukka ku battleground. Bw'omwana ali Kongo kati president. Oli bw'aba yagenda e Kongo yagenda mu mabaala ge kwenywera mwenge gwe kyokka naawe olufuluma ebbaala nga tugamba nti omwana avudde e Kongo ajja tumuwa obwa president. Bano bali mu kutunda nsi yaabwe mu bali ba bisiyaga banno tetugenda kukkiriza buli bwa bisiyaga ani akusinga okulya ebisiyaga ggwe. Mutemugenda kutunda nsi yammwe. Of recently naye mwaleeta Bujingo onani Frank Gashumba yeye yayogera kyekimu. Mutemugenda kutunda nsi yammwe mu bali ba bisiyaga. Bw'abagamba mutebakulembera butamiivu abaana babe balya bisiyaga. Bujingo ani akusinga okulya ebisiyaga kati kandeete Bwiino. Kandeete Bwiino nabagamba ekintu kimu nga sinnafa ate nga sigenda kufa nga temunnafa temugenda kwevugira ku nkyukakyuka eno. Nze mba nsirikidde bingi. Ono Sekalootera wange bwe yeebaka ati asirikira bingi ne nkulinda lw'olikola ensobi nkwasanguza omutwe ngubalule. Nkukuba omutwe ngubalule. Sharing a video. Gwe Bujingo kati kino kankikubuulire toyina moral authority yogera ku bisiyaga because ndi oyogera ku bisiyaga oba weerwana. Ani atakimanyi nti oli musiyazi. Kakati mbaleetera Bwiino oyo okunoba wa mukazi we yali anoonya ssanyu lye. Nkiddamu oyo okunoba wa mukazi we Bujingo yali anoonya ssanyu lye because yali ayingidde obusiyazi ng'ate omukyala wa miryango. Yali ayingidde obusiyazi ng'ate omukyala wa miryango n'anoba. Naye obutawaawaza nnyo nsi kwe kuteekawo akakyala nti awasizza. Naye ng'akakyala baateekawo kifaananyi. Gwe sooka weebuuze lwaki tebazaalanga ng'ate wano mu public babalaga beeyagala nnyo. Gwe sooka weebuuze ssente ze zitaliiwo bakyetegerezeganganya ki ekitaliiwo lwaki tebazaalanga. Oli musiyazi ono yateekawo kaddani. Ono Susan Makula. Bino bulijjo bye twogera nga tubikkirirako just nti bulijjo tulinda bulinzi mandu so sparking factor tumuwaatukire naye nga Susan Makula dami. Nkiddamu Susan Makula dami. Baateekawo muteeke kubuzaabuza nsi nti bano baagalana naye ng'oli yali anoba wa mukazi we agende mu bufumbo bwe obw'okuyita emabega. Era njagala
njagala mukwano gwange omusumba male otandike okunoonyereza ku musajja oyo olaba oba mumbo temuli endiga z'abaana zaabotodde emabega twabagamba mwe musooke munoonye oba mu ndiga ze temuliimu abaana baabotodde emabega era gwe sooka weebuuze lwaki ku mukwano omungi gwe balina ne ssente nnyingi ze balina nga batulimba nti beeyagala mu public lwaki tebazaalanga ndeeta Bwiino lwaki temuzaalanga because oli wateekawo ddami kubuzaabuza nsi oleme kuswala nnyo n'omukyalo w'ewaka aleme kubitegeera nti ekikunobesezza ewaka kubadde kulya bisiyaga yalowooze nti wafunyeeyo kapeti akatunula ng'entulubiru naye nga oli musajja mu serious toddangamu okwogera ku ba serious tolina moral authority eyogera ku ba serious tolina moral authority eyogera ku mukulembeze waffe bw'akwatagana n'abasiyasi ayagala kunnyika ggwanga Uganda ng'ate gwe kennyini oli mu siyasi obusiyasi bwe bwakugoba mu bufumbo gw'okimanyi nti singa omusajja oyo teyali mu siyasi mukyala mukulu yali muleseyo mu maka ge kubanga ekigenda tekyali kyamugoba mu maka ge n'afunayo mukyala muto n'amuteeka eri oba kamalaaya ke n'akendako mpolampola ewali essanyu lye naye gwe weebuuze lwaki mukyala mukulu yamuviirako ddala kompulitire because ayina essanyu lye gye riri omulyango akozesa gw'emmanju takozesa gw'emiryango era njagala male otandike okunoonyereza olaba obawo tewaliwo abaana be balidde ebisiyaga ku Kanani olaba oba tewaliwo abaana sharing a video be balidde ebisiyaga ku Kanani era njagala mutandike okufumiitiriza ku bigambo byange mukimanye nti Susan Makula kaddami bwe kaba nga si kaddami nga beeyagala nti wamwami na mukyala kyekitaliiwo okuzaala sente mukwano ng'ate bagukulaga mu public bakyetegereze gaŋŋanya ambuuza bakyetegereze gaŋŋanya oli ddemi baateekawo muteeke temuwuddisibwa basumba ng'abo era mmwe abaana b'obulenzi abasabirawo takuyitanga takwewesanga obulaba olowooze nti musumba njagala ajja kubikkula bbuutu ajja kubikkula bbuutu basiyaza abawedde emirimu naye ajja tusiriwalira kajja atumanyira ajja atuleetako olusiddiiku n'olumboyo oyo lya bisiyaga byo lya ebisiike byo liira wagazi naye ono Kyagulanyi tomusiriwalirako nkiddamu lya bisiyaga byo liira wagazi naye ono Kyagulanyi tomusiriwalirako bwe yabasuubiza Uganda empya yoredi ali mu Uganda mpya gw'oli mu nkadde nga endike z'osiiba ozikame zitalina kye zirina nga n'essente za Kanani mwe wazimba lodge eyo Namayumba mwotwala abaana n'obasiyagireyo mw'olimba nti mwe muli Susan Makula era mwe musooke mwebuuze lwaki media ehypinga nnyo ekintu kya Susan Makula kulaga nti bano beeyagala eyagala kulaga nti bano beeyagala nti bano baagalana kumbe bano abayaaye musiyazi awedde emirimu musajja muli wa bisiyaga bamubikkula bbuutu era ekisinza okubabikkirira abo ne bwolaba bawagira regimu eno balina ebikolobero bingi nze nkugambye bwe weegenderezanga nnyo omuntu gw'olaba nga afiirawo okuwagira regimu eno ebikolobero abeera na bingi ng'akimanyi nti regimu yeemubikkiridde oyo aliko egy'obutemu to the extent nti alina n'akabinja k'abaana baatendeka abajoonyesa abanuupu alina akabinja k'atendeka oyo alina barakisi namba nga yababonyaabonya abanuupu oyo gwe mulaba oyo okugattako okulya ebisiyaga
kakati akimanyidde ddala bulungi nti eno regime emubikiridde nnyo emukuumye nnyo emuprotekitinze nnyo kyoba olaba balwana nnyo okulekawo regime yaabwe enenvundu oba etta bannayuganda oba ekola kyaziro ngaaziyo yamukooneramu stamp mu bisiyaga by'embuwe paba oli muli wa bisiyaga toddanga muno tumanyiira oli muli wa bisiyaga nkiddamu oli muli wa bisiyaga nkiddamu ne Susan Makula si mukazi wo wamuteekawo nga ddami kubuzaabuza nsi that is why oteekamu nnyo ssente mu mawulire okulaga ensi nti mweyagala nnyo kubanga olina kyokwesi bwe wali onobe wa mukazi wo wayagala okubuzaabuza ensi nti okufunye mukazi mulala ng'olaba ekyebisiyaga kijja waawaala nnyo waakiri kabalage nti omusumba yafunye omukazi omulala kumbe omusumba abikkula buutu ez'abaana era n'ennyumba gye muyina ennamayumba temuyinaamu kisengera Susan Makula era mwali badde mwazaala dda mwali badde mwazaala dda kuba teri kitaliiwo kibagaana kuzaala but because oli wa mulyango gw'emmanjo nabyo mbyatutta ate ogenda kunkola ki gwe wakoze akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe ffe mutuveeko tewali agenda kukwogerako nga totukutteeko beera gy'oli tubeere gye tuli teri agenda kukwogerako naye gwe kasita okola akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe enembwe enkambwe ziruma enembwe enkambwe Bujingo ziruma ali nabagamba asula mu birawuli entalo z'amayinja ziveeko beera mu za bivumo naye gwe otukanyugira amayinja fe abalina ebyama kakati nze wuuyo mbadde mbisirikidde nti Bujingo muli wa bisiyaga gwolabye mbyogedde abaaye mbyogedde mwe bulijjo mukimanyi nze bulijjo mbisirikidde bulijjo nagaana yadde okubikoonako nti omusajja muli wa bisiyaga nagaana obyogerako naye ate ye atutankuula nze nina ekyama kyo nkikuumye nkikukulidde naye ate gwe ofuusa akayinja mu ngatto buli lunaku kunze kwokeera okuwaayiriza kunze kwokeera okuvuma weeyita ki Bujingo gwoba weeyita ki annumbagana nga nkukulidde ekyama kyo oba weeyita ki kakati n'omwana omuto asobola okiraba kubanga bulijjo mbisirikidde nti oli musajja muli wa bisiyaga kati kino kenkyogeddeko nti lwaki tebazaala bagenda kupangisaayo omuntu bateeke amagi mu Susan Makula balifyutinge Bujingo oli musajja muli wa bisiyaga ekyakujja ewakaawo ojja otandika okubeera ennamayumba ng'onoonya ssanyu lyakulya bisiyaga ne wayagala okubuzaabuza ensi n'ogamba nti ensi enaakitwala etya abantu banaagamba nti bannanga omusumba muli wa bisiyaga kigenda kuba kiyiise kwe kufunawo Susan Makula waakiri bakitwale nti ekibaawudde ne mukyala mukulu kufunayo kamalaaya kalala waakiri bagambe byamalaaya omusumba n'oyenda mbutenge ekyebisiyaga kiveewo naye nga byali bisiyaga gwe sooka weebuuze mbaddiramu lwaki teyazaala oba lwaki tebazaala kyekitaliiwo bakulimba mu mawulire balaga amawulire nti balina omukwano mungi balimba ensi nti balina omukwano mungi mu mawulire ne ssente weeziri lwaki tebazaala mbu bakyetegerezegaŋŋanya because eno ddemi babalimbira wano mu mawulire oli n'asooka kugamba mbu we nayatulira Susan nti nkwagala naye naŋŋamba nti mwagala twavuga emmotoka paka yiganga nga tetumanyi gye tulaga gweogamba tuli basiru goloza tetugwayako ffe mu mukwano wamamu abalaba vidiyo eno Kalule Ahmad togwayako mu mukwano Diana wa Bobby togwayako mu mukwano naye gwakuleetera kale kaŋŋambe gwe tewayina mmotoka gwakuleetera kutambuza bigere mayiro 10 ng'omuyaayi ye yavuga kilomita oba miles 7 mbu nga tebamanyi gye balaga temwatomera abantu kuba mwali muwunze munne nga temukyategeera ate maama mmwe abaali bagudde mu mukwano
mutwagendeyo musimanya ne ranchawa ne mpitako ne nkubira omusumba mutawe ne mugamba omusumba mutawe ntulira mu mukwano mbugwali gumulinye genda olimbe nnyoko ne kitaawo. Ebyo byonna pika bupisi mubeeyagala kale laavu ebatuusa kweyagala muvuge ne kilomita 7 nga temumanyi gye mulaga lwaki tennavaamu bibala ng'ate ssente weezire ng'ate mweyagala nnyo omukwano weeguli obwesigwa weebuli lwaki temunnazaala kintu kye bayita omwana ono musiyazi abalimba ono musajja muli wa bisiyaga. Era ekimu ekyeyo talinayo kisenge mubabeera ne Suzani Makula babalimba babawuddisa. Suzani Makula alina ku musaala okuzannya ekyo kyazannya. Era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'aba ayogera ogenda okuwulira atandise okuyitika n'ava ku sikuripiti y'okuba muk'omusumba n'agenda mu bwapeti kubanga mupangise. Bwe weebuza omukyala w'omusumba asobola okwogera ekigambo nti simaati waya ku mpewo. Mukyala w'omusumba gwe sooka weebuze mukyala w'omusumba asooka okwogera ekigambo nti simaati waya ku mpewo. Buno obuvubuka bu simaati waya obulegako obukolezi obulinnyira muk'omusumba olubapangisa mupangise peti naye ng'oli omusajja musiyazi awedde emirimu. Era ebiseera ebisinga bwakeera n'atandika okwogera butemuddira bano bakolagana n'abali b'ebisiyaga bannange okutunda ensi yaffe. Bujingo Bobi Wine yali akolaganyeeko naawe. Bobi Wine yali akolaganyeeko naawe Bujingo. Bw'ogamba nti Bobi Wine akolagana n'abali b'ebisiyaga okutunda ensi yali akolaganyeeko naawe. Lwaki ononooza ab'ebweru? Lwaki ononooza ab'ebweru nga gw'oli awo? Bobi Wine yali akolaganyeeko naawe nga gwe Ssaabasiyazi w'e Uganda. Bobi Wine akolagana n'abasiyazi okutunda ensi yali akolaganyeeko naawe. Mbuuza, Bobi Wine yali akolaganyeeko naawe? Mwembalaza ebintu mbateereddewo ziddoti mwe mugatte bayinamba omukwano gwabavugisa emmotoka nga tebategeera mayiro 7 paka yiganga ne bayingirako neeyo munda n'agamba omusumba mutaawe ntuulirawo lankyawo etuuse nze mbadde sibijjukiranga omukwano gunninye ogwo omukwano ogukulinnya ne gutuusa n'okukwerabiza nga temwatomera muntu kuba wali tokyategeera wali owunze nga temwatomera muntu nga temuzaalanga mwana mmwe abatuuka n'okwetunulako ne mwewunga nga temuzaalanga ku mwana mmwe abatuuka n'okwetunulako ne mwewunga omukwano wammwe nga teguvaamu bibala ddani tebasula bonna. Yateekawo muteeke kigumaza yateekawo muteeke kigumaza naye ng'ono y'omusumba w'emabega ono omusumba w'emabega kalo yateekawo kateeke butakiwaawaaza nnyo nti omusumba muli wa bisiyaga. Wakiri bakitwale nti omusumba yayagadde malaaya naye nga tebakyogedde nti muli wa bisiyaga ng'ekkanisa egenda kwabulukukamu. Nze nkubuulidde ggwe Bujingo byonna bikole naye mulekeraawo okuyimiriranga n'abatemu ne mubakuutira endingidi ate temukomye ku ekyo. Kale mwaliimiriddenga nabo kuba simmwe musoose okuyimirira nabo naye ne muddira ffe ate ne mutufuula abasiru mbutukaabya kajanja. Ne muddira ffe ne mutufuula abasiru mbutukaabya kajanja. Tuba n'ebyamba byammwe. Tulina info, tulina inki, tulina bwino nkiddamu tulina bwino tuyina ebyokwogerako bingi. Nze nkubuulidde kale kyebisiyaga ensi ebadde tekimanyi kyoli muli wa bisiyaga nga mbisirikidde kubanga nze kintu lugambo bakinkubira era sirulina naye gwe wennyini weetadde mu sabbawa weetadde mu tageti. Kale nze kukolere ki? Gwokimanyi nti omubiri gwo guli sensitive ate onnoonyereza onkuba akuba obukonde wennya ne nkugondera ekkonde ddene naawe n'oliwuliramu. Wennya ne nkugundira ekkonde ddene naawe n'oliwuliramu. Kakati ssebo omusiyazi wa kuno twesonyiwe.
beera gy'oli tubeere gye tuli kola ebibyo tukole ebyaffe kola ebibyo tukole ebyaffe lya ebisiyaga byo bikula buutu zo gwakatakako vuba toyireeti yo kubanga tukimanyi nti oli muvubi wa toyireeti vuba toyireeti yo naye twesonyiwe lya bisiyaga byo muno n'omulala gw'oli ebisiyaga atuuse awadde obujulizi olaba ne Sekalema Samusoni wuno awadde obujulizi nti wamuli ebisiyaga Sekaleka Samusoni agambye nange Bujingo yandi ebisiyaga Sekaleka Samusoni Sekaleka Samusoni akuwaddeko obujulizi nti naye wamuli ebisiyaga era tandika okumunoonya wuno Sekaleka Samusoni oba tewamusasula bulungi wuuyo munoonyeeko omusasula essente ze Sekaleka Samusoni avuddeyo naawe obujulizi nti Bujingo yamuli ebisiyaga abamanyi Sekaleka Samusoni mumunoonyeeko Sekaleka Samusoni mumunoonyeeko waliwo n'avuddeyo omulala Daniel Musoke naye agambye nange Bujingo yandi ebisiyaga Daniel Musoke namwe abamanyi mumunoonyeeko naye agambye nange Bujingo yandi ebisiyaga Bujingo obujulizi bukyayiika Sekaleka Samusoni agambye wamuli ebisiyaga Daniel Musoke naye agambye wamuli ebisiyaga ndowooza olabye bannange ndowooza olabye mubadde mulowooza nsaaga Sekaleka Samusoni naani ono ne Daniel ye Daniel yani Daniel Mukose bonna bageewa bali ebisiyaga kakati gwe munoonyeeko ku Sekaleka Samusoni abamumanyi abantu abanga mumanyi Sekaleka Samusoni Bujingo yamuli ebisiyaga ne Daniel Mukose naye Bujingo yamuli ebisiyaga ababamanyi mukitegedde yo gye muli mwenna mubategedde nti omukulu yabali ebiki era mubabuddeegudde mubakwata abaana abo mubakole ki obujulizi obulala bubuno buzze muweereza Patrick naye agambye Bujingo yamuli ebisiyaga abo basatu ne muweereza Patrick agambye naye nge Bujingo yandi ebisiyaga bibino nze si bigambo byange mu komenti mubiraba muweereza Patrick ate bonna be yali ebisiyaga beeri temulimu weeno beeri muweereza naye agambye naye Bujingo yamuli ebisiyaga ndowooza mutegedde nammwe abamanyi muweereza naye talina pata naye Bujingo yamuli ebisiyaga mu buddeebudde abaana abo Sekaleka Samusoni Daniel ne muheereza Bujingo yabalya nabyo ebisiyaga rumba Yekolera at your own risk mwamusoke mwebuze lwaki beeri munnange akozesezza nnyo abaana beeri muheereza Sekaleka simanya Mukose Daniel yabalya ebisiyaga naye nga lwaki oli abaana b'abantu ebisiyaga nga lwaki oli abaana b'abantu ebisiyaga yenze Yekolera Itongwa attack me attack Bobi Wine at your own risk muheereza abamumanyi bamulya ebisiyaga Sekaleka Samusoni bamulya ebisiyaga ne Daniel Mukose bamulya ebisiyaga kiruma nnyo kyannaku era abaliraanye abaana abo mubatugumize muweereza Patrick yalibwa ebisiyaga mwenna abamanyi muweereza Patrick mumutugumize bamulya ebisiyaga zze wano bambi taata naawe obujulizi Sekaleka Samusoni naye zze wano naawe obujulizi nti bamulya ebisiyaga pata mye tebakyalina kasiba nga lwaki abaana b'abantu obambazisa pampa nga lwaki abaana b'abantu obambazisa pampa ate noddanga kazindaalo ono bwe mulaba akolagana n'abasiyazi ono bwe mulaba akolagana n'abasiyazi okutunda ensi yali akolaganyeeko naawe yali akolaganyeeko naawe bakibanga Bobi Wine akolagana n'abasiyazi yali akolaganyeeko naawe yali akolaganyeeko naawe nga ggwe Ssaabasiyazi asiriwala yatwewunzizaako yava mu maka ge
yavanga mu makaage najja n'ateekawo akakyala nga kaddami mubaagalana kumba akataddewo just nga kamakolima kubuzaabuza ensi naye nga musirias tasulanga nako yadde nako abaana ababikkudde buutu bamuheereza Patrick Pasekaleka Samson Daniel Mukosa ababikkudde zibuutu bawadde obujulizi ate nga ne Bwiino asinga be bamundeetedde wanaabo be mulaba abasatu bambi naye amanyiira bantu waliwo wano muganda wange agambye essaamu lekeraawo okupromotinga obukyayi mu kugezako ng'okirininga erinnya lya Bobi Wine n'okusiiga amannya g'abantu enziro ye bw'aba avuma Bobi Wine paka ku nsolobotto ng'ate musumba yalibadde kyakulabirako yalibadde nyuta talina sayidi aba alowooza ki kyannaku nti ate ye baavuma His Excellency Bobi Wine si bituufu naye ffe bye tumwogerako bye bituufu kakati nze ndeese muweereza Patrick okuwa obujulizi nti Bujingo yamulya ebisiyaga nze ndeese Simon okuwa obujulizi nti Bujingo yamulya ebisiyaga nze ndeese Daniel Mukosa okuwa obujulizi nti Bujingo yamulya ebisiyaga Bujingo anoonyereza abaana bo batebamulyanga ku bisiyaga oba tabalyanga ku bisiyaga olala bo bafeesi zina abampya gyaga nze mbaleese nze nkubuulidde ebyobufuzi penna tubizannya oba ssente za Museveni baazirya naye ate bw'oba ozirya kwonoonanga bantu nakumanyiiranga bantu nakukonzibyanga ssuubi ly'abantu n'okwata akazindalo ogenda sumba mbizze enkya ng'abasuuba abagoberezi bonna bafudde gwolowooza batta ba National Unity Platform bokka gwolowooza batta ba National Unity Platform bokka Dolo kimanyi tewafiira omuzira tewabula nsiitaano oba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bugira bw'okimanyi nti buli lwe bateeka ekifuba ku bannayuganda ojja kwesanga nga n'abantu abalala abatabiriimu nabo bafiiriddemu amanyi nkyobaabo be balibeera abagoberezi nga tonnagamba nze Yekolera sooka ogamba omusumba wamu alya ebisiyaga bye akole byonna by'ayagala naye ffe atwesonyiwe alya ebisiyaga bye akole byonna by'ayagala naye ffe atwesonyiwe okitegedde akole byonna by'ayagala naye ffe atwesonyiwe ono Kyagulanyira essuubi lye twatungira ensawo kati ka kibiri tetusigazaamu aka ate mu kibuyaga akunta takatufuuyira tujja mukuba tulete obuziinaabwo eshi oddangayo okutusiriwalirako n'oyo Bwiino w'ebisiyaga Bwiino omulala wuuno atuuse nti ebisiyaga bye byamugobya n'ewa Sserwadda Bwiino wuuno atuuse omulala nti ebisiyaga bye byamugobya n'ewa Sserwadda kubanga ye Sserwadda takkiririza mu kigambo bisiyaga kimuwunyira zizi Bwiino ku Bwiino oyo naye nze mmuleese abayi era nze mbijogedde mulabye mbyogera Bwiino atuuka yekka na yekka yagiyise Zukuka Ne Itongwa program Zukuka Ne Itongwa yenze Yekolera Itongwa ngize bannaddiini ejjo baasisinkanye nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni Hannange n'abawaayo zaabawa kwabaddeko ono w'abakristaayo ye mubajje nga bulijjo wali emitwe gy'endiga oyo tomusookawo babaddeko ab'abalokole bati njagala okusooka okwebaza ennyo Catholic Church abakulembeze b'Obukatoliki mwebalenga kuyimiriranga ku kigambo kyammwe mwebalenga abakulembeze b'Obukatoliki kuyimiriranga n'abantu mwebale kuyimiriranga ne bannayuganda Owekitiibwa Archbishop Simwogererepo weebale kuyimiriranga na bannayuganda mu kaseera kazibu
weebale butatundanga bannayuganda, weebale buteetabanga mu bintu bya kisirusiru, weebale butabeera muli wanguzi, weebale butabeerako price tag. Naye bano baamubajje babayite wali ekikukunadde, ba Stephen Kazinda Mugalu babayita wali ekikukunadde. Bannange olemwa. Ate kisinga okunnuma baba basinkana Museveni bamusinkanira mu linnya ly'okupromotinga peace obumu emirembe. Oyagala promotinga mirembe ng'osinkanako Museveni yekka. Bw'oba oyagala okupromotinga emirembe sisinkana Museveni n'abo bamalako emirembe ye mutabaganya omukulu. Maama ewaka tabaamu baana na byana nkiddamu. Maama ewaka tabaamu baana na bwana. Maama ewaka abeera n'abaana bonna nga baana be. Naye mmwe owali ssente we mugenda mu promotinga peace, mwakola muti mu promotinga peace. Kuddiru ki? Bw'oba promotinga peace noonya bwe bamalako peace n'oyo amalako peace, kubanga maama bw'aba ayagala okutabaganya anoonya oyakubye n'eyakubiddwa. Mwe munoonyaako yakubye yekka kubanga yalina ssente. Ye mwagenzeyo mwebuuzizzaako ku baani? Mbuulira mu bajje waagenzeko ku Birala FM wa Voice of Africa nti abannaye tugenda sisinkana Museveni ku nsonga bweti ne bweti. Watuuzizzaako meeting mu muzikiti gwonna oba ku Jjumeya Ssemba nti tugenda sisinkana Museveni ku nsonga bweti ne bweti. Wennamirembe wakikozeeko, w'abalokole wakikolako. Mukola ebintu byammwe ku lw'ebigendererwa byammwe, naye ng'ate mwagala kubivugira ku bannayuganda. Muli essente za Museveni, naye ekyo kye muli mu kukola kye bayita okutunda bannayuganda, essuubi lya bannayuganda, kubanga omusumba oba sheeyi oba ani mwabanga bataata ewaka eno Uganda bwe bamaka. Mwe muyina okuba bataata, mwe muyina okuba abatabaganya, mwe muyina okuba abaluŋŋamya. Naye ekyamazima bataata waliwo omugwira atutta bataata musirisa olw'okubanga bataata babawaddeyo kasente. Nze nkibabuulya mu bajja alina obusobozi obusaddaako omuntu, nkiddamu mu bajja alina obusobozi obusaddaako omuntu. Oyo omusajja alina obusobozi obusaddaako omuntu, newunya n'abamusemberera aziro nga azibamusuubizza obugagga. Ggwe ate weebuze omuntu yenna asobola okukolagana ne Museveni atigumbula bannayuganda. Aba alina obusobozi obusaddaako omuntu afune ssente. Gwe weebuuze ekimukolaganya ne Museveni si ssente, si kufuna ssente. Kale tasobola kusaddaaka abantu mubagamba oba kimu kya 10 n'ezzaka babiveeko, kubanga mwe mufune wa Museveni ezzaka ennene, mufuneyo kimu kya 10 ekinene. Bukyanga musisinkana Museveni bibala ki ebyali bivuddemu? Obusiraamu butugamba butya mu bajje? Bw'olaba ekikyamu kitunulire, bwe kigaana okukyuka kyogereko, bwe kigaana okukyuka kikwateko. Kale gwoyogedde ne Museveni emirundi mingi nnyo, kale nga gwe Ssaabateesa waakuno eyeewaana ki ekyali kikyuse? It would be the right time okukwata ku Museveni. Mwegamba buli bannaddiini yemmwe endabirwamu z'Omukama Katonda, oba yemmwe ebisiikirize by'Omukama Katonda. Ekyo kyoli kyekindaga enkola za Nabbi Muhammadi, kubanga opreachinga kusinziira ku ye. Nabbi Muhammadi yalyanga enguzi mu bajje, yatundanga abalwanyi be, yatunda ku umma, yatunda ku by'obugagga by'Obusiraamu. Kale gwe tolinda birwamu ye, vaawo. Abasumba oba bannaddiini
mutera okugamba abakristu ebyo Mukama yabyogera nga mumaliriza kitegeeza mulinda birwamu y'Omukama naye Omukama yasisinkanako kuba ajoonyesa abaana ba Isirayiri kyawo Mukama Katonda wuuna asisinkanya abajoonyesa Bafalaawo abajoonyesa abaana ba Isirayiri Omukama yabasisinkanako ddi Omukama yabasisinkanako ddi Omukama abajoonyesa ndi Mukama wuuna asisinkanye Falaawo yajoonyesa abaana ba Isirayiri mwe lwaki musisinkana ajoonyesa bannaddiini mmwe mwali badde ensonga wallahi ensi zituuse obukulembeze obezigwa bannateema ezitera kwesigama nnyo ku bannaddiini mmwe Museveni yabakwata n'abateeka mu nsawo yinza mubajje takulembera swala n'ensaale kyo nkibagamba gye mubajje tankulembera mu swala eyo ebanfu wakiri kalidinaali ankulembera naye nga mubajje tankulembedde mu swa okulembera ku ddiiro ki ng'ani gwe okulembera gw'otya Museveni n'okusinga Katonda ng'okulembera ani mu swala Nabi Muhammad yatundako ku bintu by'obusiraamu yatundako ku kuwumma ku majeege n'agatunza omulabe gwe amagye ogatunzizza omulabe naye olyawo olimba nnyo mu bajje muganda wange ono gwe baali abambikala ebisiyagaze wano sorry musoke manti Daniel Mukose sorry tusobola okukitegeera taata sorry taata sorry Mukose agambye ebyo era yabindya amusoka Daniel Mukose munaawe twavuddewo tujja kikolako era tugenda kukutwala mu human rights muganda wange ensonga yo tugenda kugitwala mu human rights kakiiko akanoonyereza ku ddembe ly'obuntu ensonga yo ngenda nze kennyini gitwalayo Pastor Bujingo omwana azze wano naawa obujulizi nti wamuli ebisiyaga bamuyita Daniel Mukose wamuli ebisiyaga compensating omwana oyo ng'obudde tebunnakugenda otherwise ebibyo bibi wamma tuddeyo nze mubajje takulembera swala n'ensaala ng'ani gwakulembera oyo abakafiiri abawedde emirimu abaddira eddiini ne bagiteeka ewa Museveni n'otya Museveni okusinga Allah abasiraamu ne battibwa oli n'asigala nga Museveni oyi oli n'akola ki Museveni oyi siraamu ne bawambibwa Museveni oyi ng'oyo akulembera esswala nze nga njidde emabega ebanfu zanti nkubuulidde era mubajje ebanfu nze otankulembera mu sswala era mubajje wakulembera talina na moral authority ngamba nti waayo saka ye nga ajijja wa Museveni eyi yenge yiye ajijja wa Museveni nedda awo nawo nvuddewo yenze Yekolera Itongwa mugamba mutya baganda bange ne bannyezi program bagita Zukuka Ne Itongwa yaliwo nangambye twakuzira ate ng'oli mukundaba atwakuzira ng'ondaba bannange yenze Yekolera Itongwa yenze Yekolera Itongwa ntambulizaako ka vidiyo kano katuuke ku buli wenjogeddeko ne Bujingo akimanye nti Bwiino tomumanyi kati kampitiyeko ne wa Kahinda Otafiire katono Kahinda Otafiire Severino yavuddeyo n'akola statement nti bannange bagenda e Nairobi ne mutwalawo ne mulaga abaana abatulugunyizibwa baatomerwa booda mbu bino aba opposition ba Dr. Besigye ba His Excellency Bobi Wine ba Mugisha Muntu ono omukyala Winikiza lwe bagenda e Nairobi mbu sebo olunaku lwe bagenda e Nairobi
abantu be batwalayo mu ng'abatulugunya mbu batomerwa boda. Naye Kahinda Otafiire walagi, wallahi Kahinda Otafiire osussizza okunywa ekintu kye bayita walagi. Kahinda Otafiire va ku kintu kye bayita walagi. Walagi agenda kukubutula, walagi yakubutula dde ebibumba munda n'obwo ng'atandise obbwoki. Awo beekiyabo oba onywedde walagi weewala okujjanga mu b'amawulire. Oyina akafo ke baŋŋambye k'otuulamu awo entebe bakayita golf course. Mb'onywerawo walagi ate olumala n'oyita ab'amawulire mb'oyogereko eri eggwanga ku golf course entebe. Golf club ey'entebe. Eyo golf club ey'entebe oba mugimanyi okkirira ku kkanisa y'abakristaayo. Mbu abeera omukulu n'anywerawo walagi. Va ku walagi. Nze ekyo nkikubuulidde. Va ku walagi. Va ku walagi. Va ku walagi. Bw'oba onyweddenga walagiwo. Bw'oba onyweddenga walagiwo weesonyiwa amawulire. Walagi yakwokya ebibumba kati n'obwo ng'atandise obbwokya Ibrand Rush Family, Sugar Brown ne Nakatemba tumidde. Va ku walagi. Nze nkubulidde Kahinda Otafiire. Lekeraawo okwogezanga ettamiro. Ojja kuswala unyireyo ebigere byo. Abannuupu baatwala abantu abaagwa ku bubenje e Nairobi okulaga nti mu Uganda baabatulugunya, gavumenti ya Uganda yabatulugunya eb'ebitongole ebikuuma ddembe nga bikolera wansi wa Museveni. Wagayo wali ba boda. Boda eyuza bbuutu. Boda eyuza bbuutu waliwo n'abaalibwa ebisiyaga nga n'obujulizi weebuli. Ng'abasirikale bammwe baabali ebisiyaga. Boda ye yabayuza bbuutu. That is the question. Kahinda Otafiire Severino. Boda ye yabayuza bbuutu aba baalibwa ebisiyaga. Boda ye yabayuza bbuutu mbuuza gwe mwami Kahinda Otafiire. Oba okuyubuka emabega okutuuka okuba nti tebakyasiba bulungi ng'abaana babeera mu pampa. Kiti kye kyabafumita emabega. Abaana mwabali ebisiyaga. Mwabatulugunya. Aleka kati ovaayo. Owolereza abatemu banno. Oba gwe wabali ebisiyaga nga kakati otyawo okuleeta amazima. Gwate lwaki odduka nga teryawo. Oba gwe wabali ebisiyaga. Oba gwe wabali ebisiyaga nga tetumanyi. Kubanga ffe tumanyi nti boda terya bisiyaga. Teyuza mabega. Naye abaana baabali ebisiyaga. N'obujulizi weebuli obulaga nti baabalya ebisiyaga. Kyokka ovuddeyo essaawa eno owolereza kigavumenti kyammwe eky'ekisiru. Abaana bagwa ku bubenje oba boda. Okay, baba bagwa ku bubenje. Who is responsible? Ngudanya ino siko. Lwaki keseza obubenje zo nnyingi mu Uganda n'okusingako ku mawanga agatwetoolodde. Kahinda Otafiire va ku walagi. Nze nkubuulidde omanyi ojja n'ogayula amayuga gago ku TV. Va ku walagi. Bw'oba onywedde walagiwo weewalenga okwogerera mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwonna. Weewalenga okwogera mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwonna. Nze ekyo nkikubuulidde. Va ku kintu kye bayita walagi. Oba bw'oba omunywedde weebake genda osookukakkanya ettamiro. Toleetanga amayuga go ku sseeti. Zembabuulidde nze Yekolera Itongwa naye nga mukitegere ddala mu mutima ti ye omusumba Bujingo musiyasi. Bannaddiini zaka bagijja wa Museveni ne kimu kya 10 baatunda ensi n'amaddiini gaabwe. Ono Otafiire ayogeza walagi ettamiro ddyo limususseeko obungi. Yenze Itongwa Yekolera baana ba maama program badde bagiyise Zukuka Ne Itongwa. Mwe tusabulira buli kiramu ffe twatalaafiye oba tufa ate nga kizibu. Teri agenda kufa ku ffe nga tetunnajjako Museveni. Nakirayira. Otherwise akayimba ak'enkyukakyukako ono muganda waffe Muzibe Kennedy. Muganda waffe Muzibe Kennedy eyayimba akayimba k'enkyukakyuka ayagala audio bambi ne video tebereza muzibo kubanga asobola okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bakamiliyoni ab'amaaso 2 tebabiraba akayimba ako mbadde nsaba tukasondere video ne audio tukakwate. Akayimba ka muganda waffe Muzibe Kennedy munoonye ssente baganda bange tukasondere tukakwate kubanga ye music
Ly'eddoboozi ery'amaanyi lye twasigazaawo ate ekya radio ne bwe zitatukuba oba ne bwe taziyisaawo nsonga zaffe obubaka baffe tubupakira mu music obuyimba ng'obwo ne tubuteeka ku social media platforms zaffe zonna ne zitambula. Okitegeera? Mukitegedde baganda bange, so akayimba ako mbadde nsaba tukakwate, alinayo koolina kaweereze tusobole okukwata akayimba kano. Ennamba eri 0701748828 0707488828 bannange tunoonye ssente tukwate akayimba ako audio ne video timuzibe bw'asalawo okuyimirira naffe n'alaba ebigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'abalamu tebasobola. Munnange kitegeeza ate oyo abamulamu w'amaaso okusingako abalabi ab'amaaso era ntera ne neebuuza nti ku Bebe Cool ne Kennedy ani muzibe? Gwe tulabanga muzibe abirabanga bwe tubiraba, bwe tulabanga abirabanga bwe tubiraba abirabanga muzibe, then ani muzibe? So Kennedy yagambye asaba kumuyambako okukwata kayimba kano video ne mu audio. Alinako olina kasindike ku 0704 07048828 07048828 amannya ereeta Abdul Kikomeko. Kulabike nga tuyita mu Desemba eno ng'akayimba ako tumaze okukakwata, tumaze okukateeka mu video ne mu audio. Tambuza video buli abaddeko nkutumidde nnyo pulogula yagiyise Zukuka Ne Itongwa mwe tusabulira buli yeemamaaza musibe bulungi mweraba.